Nakadali nga yewa na group ya Kyagulanyi kudimarawo. Nabadde ndaba eggulire eryo mu Daily Monitor nga bakazizza. Anake satega kyagambe kirala. Esebo. Yabo ndaba ba Kyagulanyi bana bange. Kyategeeza ki? Kati General Museveni yalowooza nti Kyagulanyi muyaye ng'abayaye abalala. Oba kitegedde. Kyagulanyi muyaye ng'abayaye abalala. Kwanonya ekyokulya. Nekye kyatamanya nti Kyagulanyi yali kurimu w'abayaye. Yali krimu ya wabayaye. Kyagulanyi yali krimu wabayaye. In fact kanikudda ku ekyo kya krimu nti ekinzo tawanye nale mu lwaleero. Erowooza nti Kyagulanyi waba yava mu ghetto. Mu ghetto egenda kuddayo ew'abaana abo ssente. Neerabira nti Kyagulanyi okuva mu ghetto yavaayo asiibudde. Njagala kino nkikunnyonnyole. Kyagulanyi buli stage kwatuuka asiibula n'ava ku stage eyo n'adda ku ndala. Kalo nadda gye yava. Kyagulanyi mu ghetto bwe yali yavaayo ne kurimu wa ghetto. Awo ninga akufuna. Kyagulanyi yava mu bayimbi. Museveni mu bayimbi yagendayo. Bwe yava mu ghetto ne mu ghetto akoze ki? Kati ate ekyo njagala nkikunnyonnyole nti Kyagulanyi mu kyanga ajja wano asetinga pace. Wanga ebyobufuzi kirala n'okubeera ne pace kirala. Nti emesere bire eby'amayiga by'obufuzi bya wano gavumenti ne poliisi ne Kayihura oyo be basetingiranga bana byabufuzi pace wano. Naye kati omudigido gwe ye pace mu luzungu. Omudigido gavumenti kwetambula Kyagulanyi yagusetinga. Yona egoba bugobe. Ekyo kikuwa leverage na advantage ey'amaanyi. Gavumenti opponent wagenda okulowooza nga gwa wayitawo dda. Ekyo nakikunnyonnyola ku ghetto structure. Omuleka kino gwe nodda ku kirala. Nodda ku kirala. Ngafana kino. In fact mu byobufuzi ddala ng'ovuganya. Opponent otolina mufuula idle. Onamufuula busy. Olina omuwa ebimutwalira obudde naye ng'ate sina budde kati aye Kyagulanyi yakigonzaamu sina budde bimutwalira ssente. N'amaanyi. Edda lwatufuuka baatugambanga nti bw'onkuba okuba nsawoyo. Enjogera eyo giwulira kubanga ku poliisi. Kyagulanyi buli kyaseetinga akuba nsawo ye naye munajjeno Museveni. Era amutadde mu kadde akakyasinza okubeera akazibu mu byobufuzi. Olunaku lwajjo bayisa supplementary budget ya 8.1 trillion. Naye wakati wange naye tukimanyi nti ssente ezo zigenda mu kalulu. Naye nga gy'ateeka ate njagala nkikunnyonnyole nga tugenda mu kalulu kanene aka 226. Nkulage nti ofuye twava mu kalulu ka 221 General Museveni ebbanga lyonna abadde atambula na PDM. Ekyamazima PDM terina kyekoze. We yavaawo n'ajja mu ghetto structure. Buli gy'abadde agenda mu ghetto obukadde 10, kawumbi, 5, 6. Ebyo byonna terina kye bikoze. Nadda mu bayimbi n'ateekayo ssente mu SACCOs. Ne ba promoter baazifuna n'olwa nti promoter mu yafuna obukadde 6. Ekyo tekinneera kye kyakola. Kati General Museveni balina okuddayo ku drawing board bamanye nti Kyagulanyi tumukutte. Promoter omuntu waddamu kababloka babyabufuzi. Bukiri. Zambale ko bilioni 4. Ono gundi mulete gundi ko ssente bweziti. Banoonya bannabyabufuzi ba NUP kutwala. Bukiri. Babulobona mulimu baddamu. Njagala nkuwa example n'endala ekyabaddewo mu Ankole. Shema Bushenyiwa. Bakadenti banupo bonna be baguze. Wakati wange nawe tukimanyi nti bakadenti abamu Kyagulanyi be yateeka mu bifo ebimu yamanya bajja kugulwa. Era ekyo ye wakati we ne banne akimanyi mu bwongo. Ne kisinga kukolera ye okusinga tokolera General Museveni. Bangambye kandidate omba amwadde obukadde 6. Ow'Eshema eyo. Obukadde 6. Naye nga olukaga lw'omuwa mulimu abazenga n'amazzi tebalina gakunywa amazzi baganywa na bisolo nante. Yaziwadde omu. Tojja. Ekyo nekikuwongera maanyi. By the way, government yawana erina okudda ku drawing board ekimanyi nti teri nsi yali ekuzenga bannansi wabawe. Wone ebinsobera. Bagamba. Ne waffe egundi Eshema ali gundi abakisolo. Kyakweta naye bawagizi. Museveni wagendayo bano banupu bakyuse. Ate kyalutebe bawagizi. Ekyera kikuba ye. Ate kati naye kyalina okumanya. Kyalina okumanya kiri kimu nti ne basajja be baamuyiga. Kyenjagala okubulirayo nti Kyagulanyi amaanyi ge tegakoma mu Nuupu. Kyagulanyi ne NRM asalawo. Ate ge bakolera. Kyagulanyi kino kiwulirize amaanyi ga Kyagulanyi tegakoma mu Nuupu. Ne NRM asalawo. Yasala ensalo n'ayinga ne NRM mu system mwennyini. Naye agifuga. General Museveni bw'aba agenda okuwa abasajja be ssente. Bw'abawo obukadde 5 ebina bye bya Kyagulanyi kuba Kyagulanyi. Era nabo yensonga gye bawa nsonga ya Kyagulanyi.
obaso mujja mu sente obo kitegeera yafuna kikanga baana edda nga tukyali bato nga bofuka kuli bagamba tugenda kuyitira gundi ako ow'ekikapu namwe amwine bamwe era fulana Salongo wafu waliwo ekisajja mwalira kisempala tugenda kuyitira sempala akulye enjayo kubiza kale kaso nfika kasina wako baka obo kitegeera kati nejje no Museveni yafuna kanga baana naye alina kuddayo amanye nti kino kiggwerawa kyasooka okukola Kyagulanyi kyasooka okukola General Museveni Kyagulanyi yasoma General Museveni okumala ebbanga ddene ate toyinza gamba nti kyajja aze mu by-election y'ekyaddondo ate okuba yamusoma okuva 2008 Kyagulanyi yasoma Museveni okuva 2008 kino nkikubuulira najja nga mutegeera nga mujiga Kyagulanyi kennyini bwe yajja waneeno gavumenti yabula omusango omutuufu gweteeka ku Kyagulanyi basooka ne bagamba nti gwanjaga ne banoonya gwe yakuba nga taliiyo tunuulira ne conduct Kyagulanyi amaanyi ge yali alina ekamooja n'abantu byatambula nabo Kyagulanyi talina track record nti yatta omuntu talina track record nti yakuba ono n'amugyamu amanyi talina track record nti yabba ekintu kyagundi era balina record bweti bali mu NRM kati agamaanyi ge yali alina kitegeeza yajja buli kimu akyetegekedde ate ne kanyini wakuba yerusi tunnyonnyola kituufu tayinza natugana ne kino kyamugwako bukwe kaali kaseera buseera nga naye alinda budde bwe naye nga embeera yonna yali yagibaladde jajja okubuuza esebo Masaka esebo yabadde Kyagulanyi naye Masaka aliko ebyobufuzi bingi byetolera ku Masaka oyo esebo era okuvaayo kwe n'okubaayo kwe bingi byavuddeyo nga n'abeeri boneka nga avuddeyo agamba nti byogedde wabiwulidde esebo bavuddeyo n'ayingira Luweero emeka yaki NRM kati Masaka ne Luweero Masaka eri ebyobufuzi Luweero eri ebyayo kifaananyi kiyinza okusigaawo ku bannayuganda mukyolawo nga ggwe mu mbeera eyo kati nga ntandikira ku Masaka Masaka azeetolerwako ebyobufuzi emyaka 3 egiyise okutuuka wano ne tuli olwaleero naye tekiniiki General Museveni gye yayagala okukozesa ab'e Masaka Moi yagikozesa mu Kenya mu kaluka mu myaka gy'ekyenda 1992 Moi yatuuka ekiseera n'amanya nti amaanyi ge gaali gakendedde ekyamazima Moi amaanyi gaali gakendedde Moi n'amanya nti tasobola wangula ba Raila Odinga